okulaba terefayina eyaffe mu ngeri enjawulo omwaka guno naddala mu nteekateeka ya puroguramu eno Ttaka Enyaffe mubaddemu ebintu bingi bye tutunuulidde ate naddala nga tutunuulira ekitongole eky'Obwakabaka ki Buganda Land Board, ekitongole Ssaabasajja Kabaka kye yateekawo okusomesa abantu ku nsonga z'ettaka n'obakolera emirimu mingi. Olunaku olwaleero ng'omwaka gugwako era omukulu atwala ekitongole ekyo omukungu Simon Kabogoza ayogeddeko eri gye tuli nga atulombojjera omwaka guno 2023 ebisobodde okubanga bikolebwa okusomozebwa okuliwo ate n'atutunuza ne mu mwaka ogwa 2024 ekitongole engeri gye kigenda okusigala nga kiweerezaamu bannayuganda n'abantu ba Ssaabasajja okutwalira awamu. Butereevu kitugende mu kwogera kwa Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza. Nze Simon Kabogoza Muwanga, nze nkulembera bannange mu kitongole ekya Buganda Land Board. Njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katonda kubanga tutambudde emyezi 12 gwe mwaka mulamba nga tuweereza Ssaabasajja Kabaka. Nebaza nnyo mukama wange Ssaabasajja Kabaka okutuwa omukisa okubeera nga tuweereza abantu be nga tuli mu kitongole kino ekya Buganda Land Board. Ku lwa bannange bempeereza nabo mu kitongole twebaza nnyo Kabaka okutuwa omukisa ogwo. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza Katikkiro ne Cabinet y'Obwakabaka kubanga tutambudde ffenna tuwabuddwa ate era tulagiddwa n'okukakasibwa obuwagizi obw'enjawulo mu buweereza buno bwe tulimu obulimu okusoomooza. Twebaza nnyo mu ngeri y'enjawulo Minisita w'ebyettaka n'amayumba ow'ekitiibwa Daudi Mpanga kubanga mu bbanga ettono we tuyimiridde naye tusobodde okukola emirimu mingi ddala. Twebaza ekitundu ky'omwaka kye twatambula n'owekitiibwa Mariam Mayanja kubanga obuwabuzi bwe naye okutambuza n'entambuza y'emirimu ebbanga lye twakola naye mu kitundu ky'omwaka guno era tulina bingi bye twatuukako. Njagala nga sinaba kugenda wala okwebaza baweereza bannange mu kitongole kubanga babadde basaale okulaba nga tusigala nga tuyimiridde nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa ne tutambula ebbanga lya myezi 12 gwe mwaka mulamba. Omwaka ogubaddemu ebyo byeraga bye tusobodde okukola ate n'ebyo bye tutamaliriza bwe tubitwala mu mwaka omulala tulina essuubi nti nabyo bijja kugguka era tujja kubimaliriza. Njagala okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala abo abalina ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka abawuliriza emisomo gye tukubye wansi eyo abatambudde naffe naddala mu nkola n'enteekateeka z'Obwakabaka ez'enjawulo ne bajjumbira ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe ne basobola okutereeza obusenze bwabwe ne bawandiisa ebibanja byabwe ate n'abo abavunaanyizibwako okulaba nti basasula obusuulu basasudde obusuulu eri abo abakyetaaga okwongera okunyiikiza ensonga y'obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe lye balina ng'ab'ebibanja. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tukwatira wamu ne bannaffe be tulina okutambuza nabo ensonga zino okwongera okubaagazisa n'okubalaga ebirungi ebiri mu kunyweza obusenze bwabwe. Omwaka guno gwonna tutambudde bulungi ne bannamikago, tutambudde bulungi ne bekikwatako mu kulaba nti tutuusa obuweereza buno eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala minisitule ya gavumenti ez'ebitundu kuba yetwala abaami ku mitendera gyonna okuviira ddala ku essaza okutuuka ku mutongole wansi. Abakulu bano babadde basaale mu nteekateeka n'enzirukanya y'emirimu nga tuweereza abantu ku byekuusa ku ttaka era tubeebaza era n'okweyama okusigala nga tutambula nabo okusobola okutuusa obuweereza wansi ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Twebaza nnyo ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda bano njagala kutubatwala mulundi gumu n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati kubanga tetusobola kubanga
tukola emirimu egyekuusa ku ttaka ne tutatambulira wamu na bukulembeze mu gavumenti eya wakati obutwaliramu aba LC okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku minisita waggulu ow'ebyettaka n'owa gavumenti ez'ebitundu ate n'abakulembeze mu byokwerinda nga sibuuse ba LC5 chairpersons ne ba RDC kubanga ensonga z'ettaka wonna bwe tutambula zirina bwe zeekuusa ku bukulembeze obwo ne ba RDC ng'obatwalidde wamu. Munzikirize si kya bulijjo okunokolayo naye olw'okubanga ate era ye ssentebe w'aba RDC mu Uganda, RDC we Wakiso abadde musaale mu kutunuulira ensonga z'ettaka nnyingi ddala era tumwebaza kubanga tutambudde naye. Njagala okutuusa okwebaza kwange eri ebitongole ebyokwerinda nga poliisi kubanga awamu we tubadde n'ensonga zino zibadde zirina okubeera nga ziyingiramu bannaffe abakwasisa amateeka naye abasinga be tubatuukiddeko basitukiddemu era nsaba enkolagana eyo eyongere okunywera era twongere okugitwala mu maaso ne mu mwaka ogwa 2024. Sisobola kwerabira bitongole bya mpuliziganya media houses zonna eziri mu ggwanga lino Uganda kumpi tukolaganye nazo bulungi okusobola okulaba nti batuusa amawulire agasomesa, batuusa amawulire agagonjoola ensonga z'ettaka naye sisobola butakusoosowaza bitongole ate eby'Obwakabaka omuli CBS radio zombi ate omuli ne BBS kubanga mu mbeera zonna tusigadde nga program gye tuyite eyattaka yennyaffe esigadde nga eri ku mpewo okusobola okuyisaamu amaloboozi agasomesa era agatuusa obubaka n'enjiri y'ebyettaka eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza ennyo munnaffe Alex Nsubuga nti ebbanga lino lyonna ery'omwaka omulamba ayimiridde mu programu eno ng'atuusa aleeta abagenyi ab'enjawulo, aleeta abakugu ab'enjawulo ku nsonga z'ettaka ne basobola okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Munnaffe Morris Mukiibi ayimiridde mu programu y'ettaka yennyaffe ku BBS. Tumanyi nti eriyo abalala bangi abali emabega w'enteekateeka za programu zino era abaziyimiriramu okulaba nti zituuka okufuluma n'okubeera ku mikutu nga zisomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Naye bano olw'okuba be babeera mu makkati era be bawulikika eddoboozi nga lyerifulumye muzikirize nange ate nabo mbasoosowaze era mboogereko nti babadde basaale mu kusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebbanga lino ery'omwaka omulamba tulabye ebisobodde okukoleka, tulabye ebyo ebiyinza okuba nga tubisindise mu maaso naye twebaza olw'ebyo ebisobodde okukoleka. Abaweereza bannange bonna beebazizza dda kubanga kitukakatako okubeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa naye osobola okubeera n'abaweereza ne batandika okubeera nga tebatambula na kiruubirirwa na bigendererwa bya kitongole naye abaweereza mu Buganda Land Board bonna babadde basaale mu kuyimirira n'okulaba nti tuweereza Ssaabasajja Kabaka. Obumulumulu obutono obulimu Mukama waffe Katikkiro atulagira tubugolole. Ye akozesa n'ekigambo ekigamba okunyoola omukono. Betunyoddemu emikono tubanyodde kubanga kibadde kitukakatako okubanyoola nga ate team captain Katikkiro waffe ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'atulagira era nga ne poliisi z'ekitongole ze tugoberera bwe ziragira tulina we tulina okugirayo ate oludda olulala olwa enzirukanya y'emirimu. Mu mwaka guno ogwa 2023 tusobodde okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bwe nkikonyeeko aye tusobodde n'okwagazisa abantu okufuba okulaba nti banyweza obusenze bwabwe ate n'okulaba nti abo abalina embavu era abeesobola nga bagendera ddala okutuuka ku mutendera ogw'okufuna ebyapa era twebaza nti ebyapa by'abantu bifulumye. Mu mwaka guno tufulumizza ebyapa ebisukka mu 500 ne basoberera nti abantu abo bafunye ebyapa byabwe banywezezza obusenze bwabwe. Database yaffe egenze erinnya okulaga abantu abagenze nga bawandiisa ebibanja era bwe twogerera tulina abantu abawandiisizza ebibanja abasukka mu mitwalo 30 nga bawandiisizza ebibanja byabwe. Tulina essuubi nti abantu abo bonna
basobola okugenda nga balinnya emitendera ne batuuka ne ku mutendero gw'okubeera nga bafuna ebyapa. Buli lwofuna ekyapa ffe tukimanyi nti kyekiwandiiko ekyenkomeredde ekiraga obwannannyini awo wootudde, obeera onywedde ate obeera osituse ne mu kwagala okubaako byokola ebyenfuna, kuba bw'okwata ekyapa ekyo n'okitwala mu bitongole ebiwola ensimbi obeera osobola okufuna ensimbi ezikusobozesa okukola n'emirimu gyo emirala. Mu mwaka guno ogwa 2023 era tubadde basaale mu kufuba okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka abatudde ku bibanja byabwe banywera. Tuline zetusobola okugamba entalo zetuyingiddemu zeweesanga nti abantu babadde bataataaganyizibwa ku bibanja, mwatuwulira ebuyikwe. Tuyimirira n'abakulembeze n'abo abakwatibwako okusobola okulaba nti abantu abasukka 400 tebasengulwa ku ttaka. Ekyo twagala okusaba gavumenti twongere okubeera nga tutambulira wamu mu kusomesa abantu, mu kwagazisa abantu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ate n'okumanya eddembe lyabwe. Buli lw'omanya eddembe n'obuvunaanyizibwa, bino ebintu bingi nnyo osobola okubirwanyisa. Buli wa kibanja lwamanya eddembe n'obuvunaanyizibwa bwe, buli nannyini ttaka lwamanya eddembe n'obuvunaanyizibwa bwe, bannakigwanyiza abeenoonyeza ebyabwe bwe bajja, abantu abo baba basobola okuyimirira okulwanyisa obusambatuko obutera okubeerawo nga bujja ku ttaka. Mu kiseera kino era tusobodde okulwana okulaba nti abantu ababadde bagala okutyobola ettaka ly'Obwakabaka ekyokulabirako ekaazi, ffe tuyita mu mateeka n'okuyita mu bakulembeze n'abakwatibwako era wano we twagala okwebaliza ennyo minisitule y'ebyettaka mu gavumenti eya wakati. Ebbanga lyonna bwe tuwandiikidde minisita n'abali tekiniko abavunaanyizibwa batuzzeemu, tuyimiridde nabo mu nsonga okulaba nti we baagala okutyobola ettaka ly'Obwakabaka tuyimirira ne tulwana masajja okulaba nti ettaka eryo terityoboolwa. Njagala okwebaza ennyo minisitule, njagala okwebaza nnyo ebitongole by'okwerinda awali ne State House ne unity eyateekebwawo mu State House okulwanyisa ensonga ezityobola ettaka. Abo batukoze bulungi nti nabo bayimiridde. Ne kooti zibadde ensaale mu kuvaayo okuyimirira okulaba nti zirwana okukendeeza emisango egy'ettaka egiri mu kooti. Tusaba tugenderaawo twongeremu n'amaanyi okusobola okulaba nti emisango gyonna egiriyo nga gya ttaka okunoonyereza mu poliisi kwanguwe, ate n'egyo emisango egiba gigenze mu kooti gitunulwemu mangu era gisalwe, tumanye nti egyo emisango givudde mu ddiiro. Ffe mu kiseera kino tukyalwana okulaba nti tugenda kunyiikiza okusomesa, tukyalwana okulaba nti tugenda kunyiikiza ensonga y'obuweereza bwongere okuba nga butereera, twongere okuba nti omuntu we yeetaagira obuyambi ku nsonga z'ettaka abufuna, kituyambe okwongera okutereeza empeereza zaffe wansi. Tumanyi nti wakyaliwo abantu bangi abaagala okukozesa ekiseera kino eky'eggandaalo oba ekiseera eky'ennaku enkulu nga balowooza nti abaweereza ba BLB babeera nabo bali mu ggandaalo, nga balowooza nti abakulembeze oba n'ebitongole ebyo by'okwerinda nabyo biri mu ggandaalo. Ffe tusaba nti ne mu kiseera kino eky'eggandaalo abantu bamanye nti abantu bonna tebeebase, kibeere nga kitukakatako okugoberera n'okulwanyisa abo abaagala okukozesa omukisa guno okukka wansi okutyobola ettaka ly'Obwakabaka. Mu mwaka guno ogwa 2023 tulabye nga ffe mu mpeereza yaffe nga ekitongole Ssaabasajja Kabaka yasiima n'ayongera amaanyi n'okusiima emirimu egyakolebwa boodi enkadde n'atuwa boodi empya. Boodi empya nejja n'amaanyi amangi ddala okusobola okulaba nti twongera okulongoosa empeereza eya ekitongole n'obuweereza bwe tutuusa wansi eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Twebaza nnyo ssentebe waffe omujja omukungu Francis Kamulegeya kubanga akunze bulungi ttiimu eya boodi empya okulaba nti bayimirira mu bukiiko obw'enjawulo obwa boodi, bayimirira mu kutulambika n'okutuwabula okusobola okwongera okunyweza empeereza ekitongole okusobola okwongera okunyiikira n'okutuusa obuweereza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Era mu ngeri y'emu tulabye nga waliwo enkyukakyuka mu Bwakabaka mu bukulembeze mu kabinet ne tufuna ne minisita omujja owa ensonga z'ettaka n'amayumba Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Twebaza nti naye ayimiriddewo n'akwatagana ne Ssaabawolereza ate ne boodi
kusobola okulaba nti twongera okulongoosa empeereza. Tulina enteekateeka egunjiddwawo cabinet mwe tutuulira ne tutunuulira ensonga z'ettaka nti aba local government bwe baba balina ensonga z'ettaka, ebitongole ebirala ebitambuza emirimu gyabyo nga byekuusa ku nsonga z'ettaka nga bannaffe abannamulondo, bannaffe aba ministry ya culture, bannaffe aba ministry eya gavumenti ez'ebitundu, twaliddemu ne ofiisi ya Ssaabawolereza, tutuula ne tutunuulira ensonga z'ettaka eziba ziyingidde mu Bwakabaka ne tusobola okusalira wamu amagezi ate ne tusobola okuba nti tuzigonjoola n'okuzzaayo amawulire eri abo abakwatibwako. Omwaka guno omujja tugenda kuteeka essira mu kwongera okusitula empeereza ate n'okwongera okulaba nti ebyo byonna ebibadde tebinnaba kukolebwako, ebyo byonna ebibadde bikyalinze tubitunuulira n'okubisitula n'okulaba nga tubitereeza n'okulaba nti ensonga z'ettaka ezibadde zikyesibye tuzigoberera okutuuka ku nkomerero ate n'okuddiza abantu amawulire ku mitendera egy'enjawulo we tuba tutuuse ku buweereza bwe baba basabye ekitongole okutunuulira n'okugoberera. Tujja kunyweza enkolagana wakati w'abantu ab'enjawulo be tukola nabo emirimu. Abo abantu ab'enjawulo mwe muli ministry y'ebyettaka mu gavumenti eya wakati, mwe muli ministry ez'enjawulo ezikolera ku ttaka ly'Obwakabaka nga ministry ya defense mu gavumenti eya wakati, ministry y'ebyenjigiriza, ministry y'ebyobulamu, kuba balina ebizimbe byabwe, balina emirimu gye bakolera ku ttaka ly'Obwakabaka, naye ng'ate ebiseera ebisinga abamu beetaaga kujjukiza nti emirimu egyo bagikolera ku ttaka lya Bwakabaka. Kitukakatako okulaba nti tuyimirira nabo, tutambula nabo mu nteekateeka zino, tutambula nabo mu nsonga y'okutereeza obusenze bwabwe n'ekigendererwa ekyokulaba nti batuule entende ku ttaka ly'Obwakabaka era basobole okuba nti bakolerako nga benyumiririza mu kubeera ku ttaka ly'Obwakabaka. Tugenda kunyweza enkolagana n'ebitongole ebituusa amawulire eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka, media houses zonna mu ggwanga lino, nga tetwerabidde ffe ebitongole eby'Obwakabaka ffe bye tukolagana nabyo obulungi okwongera okulaba nti twongera okubunyisa n'okusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ffe tukunga abantu ba Kabaka yonna gye bali wano e Uganda n'ebweru wa Uganda okulaba nga batwala obuvunaanyizibwa okwongera okunyikiza n'okumanya enzirukanya y'ettaka mu Uganda ne mu Bwakabaka. Ekyo kikulu nnyo okuba buli lwe tubeera nga tutambulira nga tutambulira mu ddoboozi lyerimu ebintu bingi byanguwa. Tugenda okwongera okunyweza enkolagana n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ate n'ebitongole ebirala ebyokwerinda, kubanga emirimu gyaffe tetusobola kugikola nga tetwogera ddoboozi limu n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka. Tetusobola kukola mirimu gyaffe nga tetuwuliziganya na bukulembeze bwa byalo, kubanga obuvuyo n'emirerembe ku ttaka giva nnyo singa abantu tebamanya bwannannyini bwa ttaka liri mu bitundu bya njawulo, singa tewabeerawo mpuliziganya nuŋŋamu wakati w'abavunaanyizibwa n'abagoberera enzirukanya y'ettaka n'abakulembeze mu bitundu. Tutandikira ddala ku LC ne tulinnya waggulu nga twerabidde ba RDC, nga twerabidde ebitongole byakwerinda. Tugenda kwongera okunyweza enkolagana eyo mu mwaka ogwa 2024. Tulina bannaffe bannamikago betukolagana nabo, betukola nabo emirimu omuli banks ez'enjawulo kuba ziyambako okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abeetaaga obuyambi mu byensimbi mu kunyweza n'okutereeza obusenze bwabwe babifuna. Tugenda genda maaso n'enkolagana eyo. Tujja genda maaso n'enkolagana n'ebitongole nga FIDA kubanga bavuddeyo tugatte amaanyi tusomese abantu ba Ssaabasajja Kabaka, ate bo baba balinamu n'obusobozi basobola n'okuyambako abantu abeetaaga obuyambi obw'enjawulo nga abakyala mu kubayimiririra mu kunyweza obusenze bwabwe naddala babanyigirizibwa n'okubayamba okulaba nti abatono be basobodde okusasulira basobola okufuna ebyapa. Njagala okudda ku baweereza bannange mu Bwakabaka naddala mu Buganda Land Board nga mbasaba okufuba okulaba nti tunyweze obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa. Tumanye nti omuntu gwe tuweereza wansi eyo ye mukama waffe, n'okumanya nti bakama baffe batulondoola. Buli lw'omanya nti olina akulondoola
kikutangira okukola oba n'okusikirizibwa ebyo ebiyinza okuba nga ate bikujja ku mulamwa. Njagala okwebaza nti 2023 tutambudde bulungi. Njagala okubasaba okunyweza obukugu professionalism mu mwaka ogwa 2024 tufube okulaba nga tuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga tubaweereza ekyo ekitusuubirwamu Obwakabaka. Njagala okweyama mu maaso ga kamera ne mu maaso g'abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti ku lwa bannange tugenda kusigala nga tuli bawulize eri Ssaabasajja Kabaka, tugenda kusigala nga tutambulira ku mulamwa nga bwe tulambikibwa ministry etutwala ey'ebyettaka n'amayumba, tugenda kusigala nga tutambulira ku mulamwa era nga tulambikibwa cabinet ekulemberwa Katikkiro, ate n'okumanya nti obuyiiya bugenda kuba busaale bwe bujja okutuyamba okwongera okutereeza obuweereza bwe tutuusa eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'obuvunaanyizibwa. Njagala okubaagaliza ekiseera kino eky'eggandaalo n'ennaku enkulu ekirungi n'okusaba naddala baweereza bannange okusigala nga bamanyi nti baweereza ba Ssaabasajja Kabaka era Ssaabasajja Kabaka atwagala tuli balamu, ne mu kiseera kino eky'ennaku enkulu basaba tusigale nga tutwala obulamu ndi kya muwendo era ekikulembera. Nkubiriza abo bonna bannakigwanyiza balowooza nti mu bbanga ery'ennaku enkulu tuba tutadde wansi ebikola, bamanye nti ne mu kiseera kino eky'ennaku enkulu tujja kusigala nga amaaso n'amatu biwulira era nga biraba okusobola okuba nga tutuukiriza n'okugoberera enzirukanya y'ettaka ly'Obwakabaka. Tujja kubagoberera ate tujja kusigala nga tulina enkolagana n'ebitongole by'ebyokwerinda wonna we tubeetaagira bajja kuba basobola okuvaayo okugoberera abo bannakigwanyizi abaagala okutyobola ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okubaagaliza ennaku enkulu ennungi n'omwaka 2024 ogujjudde ebibala ate ogulimu n'obuweereza obulungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja